ekiretero ekiwemula amannyo kuba kutanaka okusesema bano bowulira bakalinkwe katajjukira nti ne mu video yemba yekatwe nga ne group teriwo twali fenna kati yazze kwogerera group ki kulimu obadda hairs tekisobola kumuzibuwalira kulya lukwa mu muntu alive kwetuli gomana Katonda ali atugoberera we bali kutwagala we bali tufuula ba number 1 nkiddamu kaseera katini nnyo gwaki tufudde ekyo we bali tufuula ba number 1 bo batandikira mu views 2 3 10 tuto tulinnyelinnyemu fe baani gomana Katonda ali yosimagezi gaffe nkiddamu bulijjo nkibagamba nti sifa bakyasinze okubibala waliwo ne mistakes zetukola nga tena ffe wetutunulira interviews zetukoze tuseka naye olw'obugumiikiriza abo ekisaakyo buli kadde okujja gye tulina oluga nti nedda wano otwadde omukisa ogwokubiri mu bulamu advice zo somero ye university gye tutandigenzeemu ne twandibadde ne ssente mmeka buli wetutunulamu bwebyo twadvisingamu tubikyusa tukkakkana netukomawo n'omukwano ogwo n'akamwenyumwenyu tukuze mu mubiri n'emmwoyo olw'okuba wooli webale kutwagala Kulabongo Kyadde Foundation wensinziira abaana 50 babeerawo lwa kisaakyo gwalina kyonna ky'oyina oyina ngatto ngoye kitabo kawunga muceere osobola tukyalirako ko wano abaana bano nabo batoyina kawunga naye n'okujja obuzimu bo kyanjawulo ya kyankizo bwe bakulaba bafuna essuubi nabo basobola okukulanga ggwe era ne beekwatanga gwe weekutte compound yaffe ennungi osobola okujja ne bwejja n'akatabo ka novo n'okasomamuko nabo obwo nabo buyambi era kuyamba tetwagala kuddira kuyamba kunafuya kuzza ku ssente zokka nedda okuyamba kwa bbeeyi nnyo ekitenkandika nti kulina muwendo ne bw'oleeta haaga ne bw'ojja buzi onoga nti olwaleero akawunga kaffe akaceere kaffe ebijanjaalo byaffe ekinyeewa kyaffe katubifumbe ffenna abaana bano kambayigiriza okufumba okwo nako kuyamba so Kulabongo Kyadde Foundation ni open era tubaagala nnyo mwebale nnyo bwe mutuwa amaanyi wano ku MRI twakitegeeza nti tufunye platform gyesobola okuyisizaako enjiri yaffe eya foundation yeno ey'okwagala ey'omukwano n'ekisa tojjanga okwo genda mu maaso ng'okikola gye bale kusema kale sewo naye gye bale kusema watandika emboozi y'obulogo okuva watandika emboozi y'obulogo walinganga asudde akayinja oba mu kinnya kya ggoonya industry yonna kati ejjudde emboozi z'abalogo naye ate ekyanneewunyisizza wanneewaaniyako nti eddogo walivuunuse video ze nasembyeyo okuwulira amaloozi sikwewanirangako wangamba bandoga ne kati nalivuunuse sikwewanirangako nakugamba omutonzi waali teri kijja kumpangula agezoka oli mu mabega wa mitayimbwa akusibye ebiranga bansibye naera nja kufuluma ate kati siri wano bakusibidde ekijebbi bizibu soga nti banzibidde kuba muntu luyi banzibidde kuyimba nnyo banzibidde kufulumya luyimba banzibidde kuzimba olabyeko omuntu nga asobola okuyita mu mulala akole omutego njebiri kale kwekwasa anyway anti mwewe mutyo nena bwe kiri gyewoja amanyi kati waliwo n'abagambye ayagambye kati ate omusiba alina essimu agijjawa wankubidde awulira bulungi aina bakuwa okubire ku bantu bo nange kye nakoze nendaga abantu buzibu ki bwe ndimu kati nze saakubye essimu nakubye ya wonna singa nakubidde abantu babiri ani yanditegedde obuzibu bwe ndimu ne nakubye essimu ng'etugatta kati abamu ne batakategeera bakokedde mu lunaku lumu kubyali antiisa nnyo kati omuntu asinga obubi ku nsi ye muntu akuteeka mu kkomera ye muntu akuteeka mu kkomera nayogedde muko ne manager kijambo interview nagirabye ate simusinkanangako naye nga ndabanga omusajja oyo nedda ate nabagenda ku manager oyo soke namuse kuba tulaba ku Metandikira Bongo Live mwebale nnyo mwebalire ddala manya n'eddoboozi Jebbi Byekwaso
atuna bagenda ku manager kuba namulabye ogambye okuva ntandika obulogo emboozi y'abalogo sinze natandika emboozi y'abalogo wabula gamba okuva lwe najja nenjikaatiriza oba n'okubeera mu mbeera gye nayitamu okumala ebbanga mu bulumi obw'ekitalo naye ng'ate bututuusibwako abo abalabibwanga abasamaliya. Kati kyova olaba nti emikutu gyonna nalabyeyo aye nalabye ate muganda wange Mugema ye nentya n'okutya nga ye emboozi ate naye ayina mpanvu. Mugema yagawalukaga yamuloga anti gambi nalabye emboozi ye nemmanya naye ayina emboozi ki bangi bendabye nejajja Lodiba wamulabye bw'alaajana buli mu nayimba oluyimba nze nakugamba nze Musa gwe n'owakana mu kusooka tojja kulaba obulwanirizi buno bw'okwesaddaaka nga buzuukusiza ebyama by'otasuubirangako. Era nze kati kyensinga n'okwewuunya yoyo akyali awo ng'alowooza bano banyumyamu bunyumya. Oyo kati ye muntu gwe sinze nemwewuunya nze kakati n'ensi emwewuunya kuba kati kyava ku jebbi kyava kuba atandika emboozi kati nekidda ku bantu sekinoomu wansi bye bayitamu kati kizze buli interview gyendaba ng'eva music industry essaawa zino buli njogera bbiri eddoge buli omu ng'alojja naye nga wano nakugamba nze Musa ngenda kufa nfiirira abo oba nnwanirira abo abaddu mbajje mu buwambe omanye ekintu ddogo tekyogerekeka kubanga bwe bagamba bw'onojja n'ogamba nti abantu bano balina amalogo bwe gati babuuza gwe wagamanya otya oba gwe toli mulogo kati ne bakitambuliza mu mbeera ey'ekito mbuno mbwako kagambo kajja kukanga omuntu obugambo obwo buzze bukanga abantu bukanga abo abantu abeetiiririra ne batuulirira amazima. Jebbi wangi sigongo kubatandikadde eyaz kusinziira ku manager kati manager ne bwotanyinyonnyola nze namulabye kuba kati nze ekyo yakyogedde gwe walabye kikyajjukira mu byonna bye yabadde ayogera ng'amanyirwe kyaliwo. Nze salabyeko manager Kijambo kyova olaba nakyose nembanga anyiiga nemala nenseka busesi. Omusajja agambye yatandikira nze bagamba omugenzi Umaru Katumba gwe yayogeddeko oba yafa mu 9 kyempulira kaakati ate waliwo Jimmy Katumba ne Umaru Katumba omugenzi Umaru Katumba gye yagambye emitozi yafa yeba mu 9 kaakati emboozi zetwogerako ziri ate mu myaka 2 maaso. So singa manager oyo yatukumaakuma okuva we yatandikira endongo mu myaka egyo nga twali mu bandi ye okitegeera nga ffe twajoininga bandi ya manager oyo kubanga ali mu balegend ba Paulo Kafeero anti wandi twagenda mu bandi ya manager Rogers so si kujja mu yamu nga si kugamba mbuno kuba kati ayogedde ku luyimba nnyonyogera mbu oyalabira nga bakola akatabo eyo video ffe twagikola nze ne Ibula mu DD studio era ne Lutalo olimba lwanyonyogera lwagenda obeerawo nga bandi weeri kati ate yagambye oyabafuni ekyoza bamuwandiikira Wakayima era nakikugamba ne mu interview ziri David yagamba ayina erinnya lye akuza alyagala njawulo kino kyemba nayogera nga mbuulira abantu naye kijja kityo okuba nti manager w'ekibiina manager kijjamu tajjangako David mu kyalo wabula teyagambye nti yamujja mu kyalo yagambye ati yagambye David yeyejja mu kyalo wabula manager kijjamu wabuli akayimba n'asikirizibwa n'akyalyako David mu kyalo yagambye waliwo omulenzi yajja ne Siddi omulenzi yajja ne Siddi teyali Lutalo
nze mba sebo seerabira kyemba nawulidde ate gwe mune yakikoze olaba weerabidde manager nawulira akayimba ng'oli azze bawulize mukake nakugambako n'emabega nti manager yali ayogerera firimu bamu baali balowooza nti oba mmwogera nze siwaayiriza kyekinfuula ow'enjawulo kati manager Rogers bw'aba asazeewo okugenda n'ekibi kijja mugoberera anti nze sikanga anti njogera mazima wuliriza nze nakunyumiza ku story ya manager Kijambu nga bwe yali era sitewabulirako nga mwogerako nti teyansooka kulaba David ekyo nakyogera nakyo kuba nze David yannyumiza bwe yajja ewa sister we bwayise kati ng'ayagala nnyo okulaba firimu agenda otuuka mu kibanda kya firimu ng'ayogerera ate ye musajja gwe yalabangako eruweero nga mu kibiina kya BUD nga omanyi omuyimbi ayagala okuyimba gurupu yonna bwe beze buli muyimbi yenna alina oba abamuzirawo akusoose mu sisitimu ng'ovudde ku baba batalina mpisa kitegedde bulungi kuba yaba akuli mu maaso nga gwe kyeweetaaga olaba ye yakikola kitegedde muganda wange kati wagenda okutuuka mu kibanda nga yalaba Uncle Rogers yalimu ayogerera firimu era nga bwe nabikugamba era omuntu yawa Kayemba gundi David yawa manager Kayemba yali Mozart kubanga baali bajjayo ennyimba yali Mozart n'amugamba waliwo ono teyali manager Kijambu ave mu kwewaayiriza kale mu mboozi gye yakunyumiriza kale kutandikira ku kwogerera firimu ekibi yayagadde emboozi n'aginyumye nga agyogerere firimu anti nze nkubulira bituufu simunafuya anti singa teyalimbye nga nze bwe saamulimbako nakugamba twamunona na bwerukazo byawukana n'ebitundu gye yabadde abeera nze nali simwogerako nti manager Kijambu teyaliiwo njogera byaliwo kyova olabeera obadaga sijjukira awana namulaba ku kipande ebintu by'abambasada sali ne byanyumya nabyo tabimanyi kuba manager weyajjira ku show yayingirira zirobwe 31 omwezi ondowooza gwali gwa 10 nga gurupu etambudde n'omwaka nakugamba oli manager bwe yasooka n'agenda ambasada najja netukolako n'ambasada akabanga ebyo nabikubuulira naliko ate kati ye ataaliwo yandibadde nze ataaliwo naye nze yaliwo naye ataaliwo ani alina okuba nga teyali ku kipande nze oba ye yajjira ezirobwe n'ayambala embugo najja ayimbe ku stage gumaguma sirikaoko omunaku ne bamugoba ku stage teyaddamu kuyimba up to now ate nga bambi nange yajja akayimba ke nkaagala era nagenda ne mu audience kakati saagala ayogere bintu bigenda kumuleetera kumwogerako bintu byesaani agadde byemumanyiko bingi anti tusaagala muntu alimba nga musajja mukulu sajja agambye emyaka industry gitunuulire yakugambye emyaka kati 30 mu egyo asana respect nirwakuba ekimulemeseza okufuna respect eyo egyo emyaka talinamu kyakoledde kyakozeewo nga kimuweesa ekitiibwa ne wano wabadde alina okufundikira wagambye nti endagaano empya abakristo gye bagenderako abakristaayo n'ogamba John nze John John Bosco oba John Baptist kitegeeza John bw'abanga ne mu ndagaano empya yayogera amazima olowooza kunze ne Rogers ani mulimba tugatempola Mr. Kijambu bananga neje bibine ebintu mbamanya ate bifundikidde ate manager kyayina singa yayogedde mazima ng'ebitonotono ebimu tibaali bamukwano nnyo yakyogedde n'agamba bali abalenzi banyumya era kituufu twanyumyanga emboozi zaffe kati yatunyumizaako emboozi eyatusesa tugamba naye ono nga wadda naye ate kyeyanyumya olw'okuba nze namugamba ngambye sirimba kyaddamu ne kituukawo era namusanga ne mugamba manager Roger ojjukira emboozi gye twasekeranga ne David tikituufu wali tolimba birabika byali bituufu oli sorry manyi munaye gye nabaddeeyo siri bulungi nnyo lwakubeera lwanaye Katonda atuyambe tukole amannya muli abasibe bakuba empi
ne bakubye tewali yadde oluyi wabula okujjako te poliisi ogikyankalanya kuba agamba ekivuluka kibeere wano tukuba bampadde baketi awo njirinnyeeko kumbe bagireeteramu kawunga asirikale bazze nagamwe muliremene amuyimba muyimbire enduulu kati bali abasebe mulimu nga 40 enduulu ng'eri muli babamu nisategedde babamu bana akantu ke bagulamu akacaayi ne banfuuwa ne mukomera kasente enduulu nevuga abaserikale katono bagula tebanfulumyemu ekiro wankubidde emisana anti nga nasuzeemu bankwata kiro naye abantu b'ekikuuta baali saidi yange kubanga obupiki bwe baleeta obwo bo babunemesa obunninyisaako babulemesa okakkana nga tuli bagambye kakati okuwooyawooya omusirikale nakokinga awo tugenda bakuba amasasi ono mubbi gwe tutwala yabba andi nga tebakyalina kyakwogera yabba mutubulire yabba ki oli nagikokinga tugenda bakuba amasasi ekikuuta era abantu b'ekikuuta mwebale nnyo mwebalire ddala ne chairman yali musajja mulungi kuba yali yagoberera obwenkanya kaka n'atuwa emmotoka awo ne tweyongera ne bantwala gye baayagala eyo gye wandabidde poliisi y'e Bukomansimbi sajja ne bankolako ebikolo nagamba ono kati alina okutulugunya ne banzija e Bukomansimbi ne banteeka ku lyato paka Kalangala naye era Katonda ow'ekisa nze nga yekka gwe nfukamira ne nga Mukama ogenda kunzija wano ani gwe bagambye alina okutulugunya kakati kansooke nzire wali kuba emboozi eyo ye ate esaana lwayo nkuwaddeko ebitonotono esaana lwayo ojja kutegeera enku eziri mu nsi b'otambula nabo b'oyita mikwano gyo abaagala okuswaza abagamba nti kakati gwe buli kimu ekikyobeera oli mu katemba mu bizibu ebyo nabyonna obadde okola sitanti kale nabo bazikolere mu makomera obulumi nabo batandika okufuna obulumi bubakabya amaziga zibeere sitanti nabo zibayambe naye obulumi bwa muno tuliyitanga essanyu tuddayo wa manager Rogers yatunyumiza emboozi twali tugenda Ssenyondo ati Ssenyondo ekatebo manyiyo ng'okyamidde Lukaya kati waliwo erigenda ekatebo ne ligenda Ssenyondo kati waliwo awo okuva kulidde ekatebo waliwo akatoogo mulimu oluguudo lwe tuyitamu olwo okudde Ssenyondo kati akatoogo ako twali tuyitamu era twali mu basatu mu mmotoka nze manager Roger ne David kati ng'atugamba mulaba nno wano wemulaba nene ekkubo nti wano ffe twayitangawo ku maato ekkubo ery'emmotoka obakozanga maato nnyanja asenguka tumugamba manager kijambo nawe leka ekkubo lino liraga nti limaze emyaka egiwera 2 oba nga lira kali lyadda kati wano tewalaga yadde nti waliwe n'agamba wano woolaba twayitangawo ku maato era nga bwe tutuuka ne batikka ebyuma ku lyato naye ng'ekkubo lya ttaka si lutindo kati kyatusesa nnyo naye ntugamba nti ye musajja asinga okulimba ku nsi naye ku ekyo yayogera mazima omanyi nze nagambye sirimba kyoba wayogera mu nsobi wayogera ebituufu era njogera nti wano wayogera kituufu wano enkuba weetonyedde emabega wali ejijjukira abantu bave ku nnyanja biki baddamu ne bayitawo ku lyato awo ennyini naye kati ekkuba ate lyaddawo ennaku zino kati nga yagamba nti wano myaka 2 agayise wano nga tuyitawo ku maato kuba byali bitunyumizanga 2011 eyo kitegeeza byali bya mukyende eyo 89 wayitawo ebbanga eddene nekijja nekibaawera nekikomawo naye tekyaluddewo nga ebbanga lyabwe eryasooka Jebbi wangi Mr. Kijambo ye mu kunyumya kwe lwakwa kimasana ekimbuzabuzaamuko yagambye nti Uncle David talutandika the Airs n'akatabo ako manager Kijambo yagambye nja kukaleeta
kati ate yakoze ekintu kimu kye nalabye ekirungi kyensuubira nti ono ye singa onooba omunoonyezza ayinza okuba ye yansooka okwagala okukola interview zino oyo gwe yagambye nti Kabede Luchamuzi bwe baava ne David mu kyalo gwoba onoonya kati kubanga baava ne David wa akuwe bwino naye ekyabaawukanya ne gwe baava naye mu kyalo kubanga oyo bwe baasooka naye balina ebyabwe naye ayinza oba baategeeragana naye kyemmanyi bw'onooba omulabye kati ajja kuwa ku lugero olwo olwa the heirs oyo yennyini gwe bayita Kabede olwa the heirs David Luchamuzi kuba ffe tuli wano ku the heirs muganda wange omanyi kati David Luchamuzi naye yeddira nti manyi tawa David namuyitanga mutabani ngamanyi okumpita kkojja kubanga bamuzaala bantu maama naye omutabani yamala neyefuulira kkojjaawe owulira ani yefuula omutabani kati ate neyerabira ebikolimo bya kkojja singa obeera omukozi ebintu ebitali bituufu nebitalo yefuulira kkojjaawe nze nange ndi kkojjaawe bwe twagenda okugira tuti nga bamuzaala bante nangamba goli kkojjera bwe twabanga kati neyerabira nti ate kkojja tebamusobya kkojja tebamusaddaakira mbuzi kojja bwakola amalala ge tebalina mugamba kojja agambwako singa aba asobezza naye ate bwabanga kojja tasobezza akoze bulungi ate awo gwo omwana olina okwetonda ennyo Jebbi wangi anko yayogedde lunyi nagamba nti Jebbi ate ngeno ekyo kibaawo mu bulamu nagamba Jebbi mwabanga ne David Lutalo naye watuuka ekiseera ng'oli tomulabanga mukama wo ejjogo lisusse nga mumanyi n'okuyomba ne muyitawo era yabataasanga anti yakoze emboozi bbiri omulundi gumu yagambye yatutaasanga nnyo ng'alaba n'akimanya bw'anaavaawo kiyinza obutawaakinga tetujja kubeera ffenna n'agamba nga batuuka ne begira nga tebeerekera ne batuuka okwagala okwegwa mu malaka ne bayomba nnyo nnyo nga kugabule mutalekera munne naye waayi ne mbalekanga kubanga bo baabanga be bamu n'amala n'agamba n'omubuuza lutalo kiro wataasa gwe lojjukira nti nalutaasa kuba tatasangayo n'olwo kuba tezibangawo n'akugamba tebaatuukangayo eyo tebaatuukangayo olumu byabanga bijasi byakayana ku nnyimba muyimbi kyasinga gundi asinga gundi nga tebaatuukangayo eyo kati yabadde atugamba ki yatutaasa teyatutaasa twayomba twali tukayananga bya music bino ebyokukayanamu ebyabantu ng'abaawamu kuba yagambye yatutaasanga n'amala n'agamba ebyo tebyatuukangayo omuntu y'ogwo ate mu budde bwe bumu nga yerabidde kyeyayogedde abantu abo balina obuzibu ate nga buli mu bo bennyini kyekibafuula ab'enkwe n'olukwaluliira mu kamera mu budde bwe bumu abalabye interview bagyetegereze mu budde bwe butya yayogedde statement bbiri yatutaasanga nnyo nga tugwegudde mu malaka bwe wayiseewo akadde n'omugamba nti waliwo olutalo kikyojjukira ku lutalo lwali otaasiza n'ogamba luno ddo entalo zaali nnyingi naye luno nalutaasa n'agamba eyo tebaatuukangayo kuba tebyabangamu maanyi olumu byabanga byakayana ku music naye kati ng'olumu kati ngaffe oba omanyi nti oli waba mukamaawo omulekera ne waba yabadde omukyamu teyabyogedde mu mpaayiriza nakugambye ekizibu manager yayagadde sitole nagiyogerere nga firimu saagala kunafuya mwami oyo kuba musajja mukulu naye ekireetero ekiwemula amannyo kiba ki kuba kutanaka abamu bagamba kale okusesema ne bagamba omusajja obwedda amirabiramba tagaaya ayogera olimba nyonyogera lupya nnyo twakola naye vidiyo embwa y'ekatwe nga daheyazi tenatandika nga bwe nakugambye era yandabanga nti ne David ne mu vidiyo tulimu naye katajjukira nti ne mu vidiyo y'embwa y'ekatwe nga ne gurupu teriiwo twali ffenna nabyo yabyerabidde lwaki abantu beeswaza mu vidiyo y'embwa y'ekatwe nakugamba yalimu nga ne gurupu tennaba awo nze nga
awo nakwatagana nange ne David nabikugamba byonna era teyandaba twali tumaze okukwatagana kale okutuuka mu vidiyo eyo mbe nga nze njizannya naye bwe tutandikira ddala okubeera omukwano omuki ogwa ddala nze bwe nali nnyumya emboozi wampulyako nava ne David eruweero ebyo nabikugamba nti twakwatagana afuta nga amaze okuva ku manager Kayemba Ibula nga afuuse manager kati wabanga yali mulungi nnyo lwaki si yafuuka manager owo afuna emirimu obudde obwo n'atabeera Ibula kubanga naye yaliwo nga talina mirimu lwaki omuyimbi we yava ku manager Kayemba teyagamba nti Uncle Rogers jangu managing ate obuvunanyizibwa n'abuwa Ibula nze gwe nabeeranga naye kitegeeza alina ebizibu ebibye ekibi kwerabira ate agamba nze navayo 2.45 bwajjukira ngate ebintu bituli mu 2010 byonna tebikwatagana muganda wange naye ekyo kisobola okubeerawo kubanga nange kati ngenze nkulamu okuva emabega wali natandise okwerabiralabiramu Jebbi wangi bwe mwaka yananga ne David Lutalo byabanga byaffe tewali ife nze kati kankubule siyomangako na Lutalo eyo mbeera y'amaanyi tekibangawo ne mu kuvayo tetwayomba kwa twakawulira amaloboozi naawe abiri twawulira Nawandagala ng'ayogera ekintu ekimu nti wali togambwako yakugambako muntu ki ate kakati eyo Nawandagala naawe oleese wa bwereere ojja kyankalanya manager yenyinya akizeemu n'agamba nti mwali temugenda owuliddeko emboozi yonna ng'egamba nti mulimu olutalo agaye baakayananga byaffe twabanga ba mukwano nnyo nga bwe nagamba leka nawe okitegedde tebirimu tetwaliko malala bano bowulira bakalinkwe be bazimba amalala ago ne bagateekawo ne bawa bisooli era nze David problemu yonna ereeta bino byonna kuwuliriza bantu ng'abo abatalina buvunaanyizibwa mu ndowooza najja oli naleeta ekigambo bwekiti naleeta ekigambo bwekiti ate ng'olimu akyogedde musajja mukulu omulala olowooza nti bayogera byategeeza omuntu weerabirira ku interview n'akola statement 3 omujjukirire okujjukira ekyaliwo emyaka 3 nga bwe kyatambula kati yazze kwogerera gurupu ki kuliimu oba The Hairs ate lwaki yagivaamu n'agenda yagambye ekyamutwala eri yali ayagala abayimbi abanene ye yali abapromotinze okufuuka singa yali ayagala abayimbi abanene yandibadde alabye nti yandibadde alabye alina David Jebbi amuyina ayina abaana banaamanaging eno gurupu n'agifuula ey'amaanyi abayimbi abangi yali abalabyewa bali basajja nga bamaze okweteekawo yali agenze bayamba ki wabula mululu nankwe yatulyamu olukwe n'atusuulawo kati nze bwajja wano ng'omwesigwa gw'olaba gye kiri twali baana bato yagambye yalina okutuyamba kitegeeza osanga ne misunderstanding tezandibaddewo singa yaliwo ng'omusajja omukulu naga abaana bano basanga batandise omulimu ate yeyo kyeyayinanga ate ekisinga ddala okuba ekibi ye bwajja mu gurupu yo omuyimbi asingamu obunene gwafuula mukwano gwe abalala babeera gasiya ne bebayimba tebiba na makulu era bimuyita mu nkwawa ne yeewuunya nti gundi atutumuse abeerawo mu kuvunza mu ngeri y'okwefuula omukkakkamu ensonga lwaki talina kye yali abaddemu okwogerera firimu yeebale bambi nno ffe kyatuwaliriza nno naffe tetwali tetumanyi firimu ze naye ng'agamba be baazitandika n'atuwaayo omukebe bwe guti ngaayoneka firimu kayogera bali bakayita tazani tenda tokalabanga nako kuba yali yakakolanga kanyuma naye twakalaba tumaze kuba naye kuba ne mu firimu saagala kumwogerako naye ayinza okuba si omu ku bamanyifu gurupu zonna zamenye tewali ekyaliwo saanya kale eriwo butanywerera ku kimu kyokola nze ndi muyimbi yensonga lwaki naye bakola byonna nsigala nnyimba kubanga sijja kukola bingi bye simanyi ndeka njagala nkole kyemmanyi okukola mubabeera bampabulira
ti wano wakozeemu ensobi kijja kunnyanguira okutegeera mangu kubanga bampabula mu kintu kye mmanyi okukola. Kati manager Rogers mwogerezi wa firimu, amanaginga bayimbi oba muyimbi, kuba byonna yabikola. Kati kyova olaba tekisobola kumuzibuwalira kulya lukwe mu muntu kubanga buli kimu yayagala akifuuke akibeeremu ow'amaanyi. Kitegeeza oyinza ofiirwa byonna bw'otegendereza. Wagalawo ku video nojja mu buyimbi video zewakwata eza succeeding naye tukuyise sana. Nze saabeerako ng'ekyantwala mu kukwata video nagenda kukwata video. Nali naana wantu wagenda kuntuusa ku kuyimba. Naye bwaki naye mu firimu bwe yali mu firimu zikwatagana ne music vijje byakabeerawo nga bavizi bamaze fuuka b'amaanyi, okitegedde bulungi, ne batandika okukwatagana nti vijja sooteeka olimba lw'omuntu nga wezoobiraabwe ebityo tebyaliwo. Ekyammaneja nno kisobola okukwatagana naye ye ng'omuntu kiki kyanywereddeko kyakola. Ogambye oyagala bayimbi b'amaanyi, yagamba ate yagambye nayina omuyimbi omu ng'ate lindaba abayimbi bangi obalabayo gwe wabateekawo. Kitegeeza yalaba omuyimbi omu ng'ate talina makulu nga ffe ate era tatubala kuba yakugambye nali ndabawo omuyimbi omu. Kati olisuubira ekibiina okugenda mu maaso nga nammwe abalimu be yasangamu tababala. Kati kiki ekyamukomyawo n'eri byamala ggaana. Ye tali wa David nti amwagala, talina kyamwagaza, takyalina waakubeera. Era naye singa abadde muvumu nga Jebbi ng'asobola okwebeezaawo yandibadde ayogera ebyama. Naye kati ayogere ki? Musajja mukulu, myaka bw'ogigeraageranya kati ng'ogasse oba olaba bw'ayimiridde ayina we yeewogomye ku myaka egyo. Kati oyagala agenda asambula ebisambu awalala wonna yayonoonayo bw'atyo kugenda nkwe. Manager yagambye nti naye amataka mwagagula emmotoka mwazi amataka agaani nagamba mpaayo omuyimbi omu aba mu kampu. Ebyo abikoledde baani? Bw'aba bibakoledde kati ntambuza bigere n'omusingi gwava. Nze siina musingi gwe kubanga lwaki singa bali bawadde abawadde nga tebalina kye bakoze. Nze njogera bye nakolerera. Yayogedde ku nnyimba musime nakwata ennyimba kyogamba David ze ennyimba zokka ze yayimba oba zaalina nti munnaye lwaki nzogerako nnyo. Talina nnyimba zisinze ne kwezo maanyi. Kikulu abantu baddira ebyo ne bajja babigattamu embeera nga bwe babeera balowoozezza n'okwerungiya. Kati olaba muno mu nsi nze nakugamba sigenda kukkiriza kgenda na kibi. Avudde waleeseemu olimba kati nyimbi olimba lw'abalogo ekyandeese nze olwo luyimba sinaba ebbanga lye luyina bwe luba lwa wiikisi 3 lyebbanga lyemmaze nga ndufunye. Bwe luba lugenda weza mwezi lyebbanga lyemmaze nga ndufunye. Oba wiikisi 2 lyebbanga lyemmaze nga nkoze eki. So nga ate ninayo ennyimba endala ze mmali ndowooza n'okuta. Oyisaawo oluyimba si kibi. Kati ye kakitwale nga bw'alowooza. Nze kyemmanyi nakugamba omutonzi wange simanyangako budde bwe gye ndi nga bw'aba agerese bwengoberera. Kyobola naye nabadde nga bankutte bansibye saamugambyeko naye Katonda wange onkoze eki kino sinnakyogerako. Saamugambyeko lwaki naye ddala mu butuufu nze gw'oteeka mu kino kubanga nze nakitegeera. Ffe mu nsi nga bwe tujjamu buzzi tetulina mu maanyi gaamu. Kati nze Katonda kyasalawo okunkolera kyentwala. Manager Kijjambu emyaka gyayogerako nti mingi nga nsirisa amanyi mbadde nsafalinga ntya. Era ndabeko nga naye kukuutiriza nga abasinga bwe bakola olw'okuba njagalo nze nsobola okugumira enjala nimanya nti Katonda wange kubanga nkoze. Ogenza okupakasa tugeze ovudde wano ovuga boda enkuba neetonnya olunaku
oba waziza musango kikola obutakola gwoba ogambye enkuba eyetonye era lwogenda n'okola n'ofuna kitegeeza kyekimu ne luli olwakufiiriridde omukisa gwabuze ku olwo okitegedde muganda wange kati abatali bakkiriza tebalina bumativu tasobola kukkiriza nti olunaku lusobola okukya n'abeera ye eddogo erikwata mu slow motion eddogo lyani kuba myaka bakuloga emyaka eno yakakwata kati anti yakyebuuziza yamanyi bwe mbadde mbeerawo kubanga asooka omuntu ekyo bakyogera ku muntu gw'omanyi bw'abadde abeerawo nti oba abadde anyigirizibwa mu kuyita mu kino gwe bw'omusanze omuntu kyogamba omuntu bw'akusanga mu kkubo aba amanyi bwe wasuze ye lwaki anjogerera eby'emyaka 10 nze ebibye mbyogedde nti ebibye eby'emyaka 10 naye bw'alivayo ng'alina obulumi bwe n'alaba nga nze muyingiridde mu ngeri emulemesa okwogera amazima we yandisinzidde wakola oluyimba n'omuyita nti olwokubawadde mu vidiyo za David Lutalo nze simuyitangako engabo munoono ngaani JBC kikola bwe yandivadde mu luyimba ne bagamba ki lwaki wali omwetaaga abeera nze yawuliza luyimba twasisinkana namuga oluyimba lulu naŋŋamba kituufu byeyogera byonna mazima naye wandimulese kati ye ng'omusajja omukulu ekyo yakyogera ng'omusajja omuki n'agamba byonna byoyogera tolina kyolimba nakitya naye simugamba nko kumbeera mu vidiyo kuba nze nali nkimanyi kuva dda nti maneja Kijambu tayawukana nankwe toyinza kubaako kyogenda kukola ne mumwesigisa kintu kyo ne David amumanyi era waliwo ko n'embeera yaliwo nga ajaluna amugambye mu David yagambye oyo tapromotinga kakkanya oyagendera mu kulimu nekimuluma nnyo ajaluna yagamba David abantu bamwogerako mu kulimu nti batugamba gwe topromotinga okakkanya ani yabagamba mu David yali yakyogera topromotinga osaanya busaanya kati muganda wange maneja Kijambu yakoze ensobi singa yayogedde mazima bwe gati tekituufu JB bajja ne bansinkana kuba yali atufunira byuma ng'ebyuma byetukozesa babitututteko Feze yasooka n'abitufunira n'agamba nti nze ndijja nga mukyakola nabo tebakola ki tebaliiwo mwali wachi yakola statement anti ngolo David agamba nti bano babeera bagenze yalinga nga akiŋŋamba nti Uncle Rogers kwe kumpa ne story engeri gye yamusangamu bwayise naye kati agaye byonna yabikola n'amuwa Kayemba kati manager Kayemba yabeerera ne David manager Kijambu yalingawa byonna byayogera bya bulimba naye kakati wobanga yigwe manager Kijambu oyinza kwogera ki kati gwe manager Kijambu nze David gwobeera nange JB oli atulengera kamera oyinza kunjogerera ki kuwana JB ngati buli avaayo ogera amazima nga ya Lutalo amukubise ekyo ntulukuba kusaidi ya Lutalo waliwo omuntu abeera n'omuntu naye nga amazima gaba mazima simugana kwogera bigambo bimanager Kijambu yebale nnyo naye bw'aba asazeewo yensi nga kyagitambuliramu na kibi kijja mulondoolera singa tuvaayo kuba kino nsaba nnyo kituukewo wajjawo amaloboozi ne force esobola obakwataga oba tebaganya okututabaganya ku kyaki okujjawo buno bwonna obubi okwetonda nze siina bubi bwe ndiko nze njogera byantuukako nze sibatumangako kunsalira mbuzi bagisala naye ye yabuuza manager Kijambu nti bwe munaakayanangamu ono ne basala embuzi bajja kuba bagisalidde nga ggwe anti kino bakiteekako n'ebigambo nti twabya lumbe lwa JB agenze bakiteekako n'ebigambo era kyovola abadde akikuba nnyo ng'agamba saaliwo wemba nabiwulira naye nze saakola ki mbw ate yali yakavaawo emyezi 2 ate nange nenvaawo byonna tebiriiyo n'omwaka gwe yavaayo tagumanyi
kuba nagamba twakola lonchi engumba zange 2012 nga taliiwo yagenda dda ate agamba yavaayo 2013 kati yemba mbonze nevaayo 2013 2014 bino tabijjukira kuba yagenda yali yagenda nga mu mwezi gwa kusatu mu 2012 no gwalinga nga gwa mwenda gwa munana 2012 kuba nakenzijukidde njukira obulungi ansa yabweri entuufu nebyo naye tabimanyi neyandeka mu mirimu nenkola nga ate newe yabeererawo era ebisinga nze nabikola wenali maze obitegeera kyova olaba nti kati manaja Kijambo bw'omubuuza ku bizinesi zonna zoyogerako eri wajja oyimirizaawo ya firimu ya management nti olinayo omuyimbi gwe watondawo nga gwe n'omuteekawo nakwefuulira bwefuulizi nga gwe wamupromoting nga tayinaayo anti ekyokuteekawo omuyimbi si ensonga n'ekyokumanaginga sitira omuyimbi n'ayimirirawo muyimbi ki gwe yayimirizaawo ate yamusangawa we yalina omuyimirizaawo teyakikola we yadda mu gurupu nga walina omubeererawo amukwate ku mukono atukwateko tuyimirize ekibiina kiyasanga tuyimirizaawo kuba nekitandika si teyaliiwo era yatuddukako n'agenda mu kuliimu nga omululu gumutta alaba eri agenda kufuna nnyo buli w'oliyagala okufuna ennyo by'otakoleredde tojja kufuna na kimu oluvannyuma lw'emyaka n'asalawo n'akomawo kati wajja wano nanjogerako nga nze njogera ku bintu bye bankola embuzi ze bansalira okwefuulira kwe neefuulirwa owulira ye bw'aba yagenda lwankwezi era ne zimuzza ebyo bibye nze soogera ku Kijambo njogera ku byange buno bulamu bwange tamanyi ki nakati kyempitamu tamanyi naki kyenkyayitamu ayinza okundaba nga ali wano kati ngaeyatereera ali obulungi ennyo era nkyayita mu bizibu bingi kati andeke ye waba ali musanyufu gyali kasayi yaddayo ne bamwaniriza nze ate saagala kuwanirizibwa lutalo nno gye bitoyagala muntu akwanukula n'omu njagala nnyanukula naye bw'aba ayogedde bikyamu nja kubyogerako era sibagaana kwogera nze sibagaana kwogera naye boogera ebituufu bafuuke ab'eddembe omwana Katonda ali eyo ku MR Live kwetubadde tugenda tandikirawo olundi programu eno egenda kugguka emboozi eno egenda kugguka era emitima gino gigenda kuddawo nate gibe bwe giti bagenda kwegwa mu bifuba ogugwo n'ogwadde airs mugenda kuddawo mube bwe muti nze nzikiriza byonna byogerwa naye Katonda yatuwa amaanyi mu bibatu byaffe ag'okugatta yatufuula bakatonda b'oku nsi tutonde embuzi ye ekirala wawulidde wabuuliza manaja Kijambo nti omusajja bamusalira embuzi wawulidde embuzi eyakaabye embuzi yakaabiddewo neyanukula mu interview gye bakoze genda weetegereza weeraba